President n'atugamba President Museveni bwekubanga kujja kuwa Kabaka gundi yabupapira Obote era yabugeraganya ku muyembe abukwata bubi yakuba omuyembe nga tegunnayengera yali mwonoonyo kati bwegugwa omuyembe bwekuba nga tegunnayengera negwa wansi guvunda anti era oba mwono so negumuvundira muki okujjawo Bwakabaka bwavundira Museveni Obote mu ngalo era bwamuvundako kiraba naye n'agamba nti ekiseera kijja kutuuka abantu babukole ki babwetamwe ndakaji watu weyayogera kijja kutuuka namuli kyankwanzi tuli single military training school kakati nange ebiseera ebyo nalina kamiri kanze nalina yagala movement kakati fenanga jetulaba tujja kutuuka abantu bakole ki ne mukwano gwange ate ffe omulembe ogwaffe nze mwenkulidde nze ate sijja gamba nti nze saalaba ku Bwakabaka nembeera awo naye abaana baagala Obwakabaka bano abato Bakyagulanyi style naffe tebatumanyi kati ate ffe twalengerako bulengezi nga bugenda kuba kuzaalibwa kwange nali ku Bwakabaka nga Kabaka waali naye ate okuva mu 60 nebajjaku ne bamugoba wonna tulize mwamini tewabadde Bwakabaka byonna ate Museveni yakoze eki naye abuzizaawo nga tebulina maanyi naye bulina omukwano Hajji kati gwe waliwo zisaaliwo Museveni Bwakabaka yali abwagala ddala nga mbwabuzaawo nga abwagala nnyo kwegamba kiri bwe kiti kubanga ekyo kyagala kubuuza ye yemu abamulabako nga ebintu ebyo abyogera naki asobola okukiddamu kugamba ebyo biseera Museveni yali ayagalwa kati nga kizibu nnyo okumufolowinga n'okutegeera nti kino kyali n'engeri gye yalimu enaggalabi kubanga yali katadika akamwenyumwenyu n'emikolo gyonna engeri gye baagikolamu the security buli kimu ekyali provided enaggalabi mu 93 nga tosobola kutandika kulowooza ebyo era abaabirowoozanga ebyekika ekyo ate baali nga bagikiso mu diipu eri bokka naye nga tosobola kulowooza nti so statement eyo wakagitegeera kati ey'omuyembe nkulu kati nkulu samayanja bino tabikola gondi nti bino kagenderere mayanja byako mayanja gebirako nnyo noonye lutusize noonye nnyo lutusizaki samayanja ne deals zabaddeko n'emmengo n'obimatiro ojja kunabya obusungu ate gyabukola ki obusungu gyabujja naye nga gondi ono yakunyumizaako ono lwayita kisa kyani kisa kyankama ekisa kya Maria simanyi kiri awo ekisa ekyo kyonna wadda nanti saagala kwongerako kiri njagala koma ku kisa saagala kwongerako baga nti kubyakola naye akunyumiza nti nze namatira sizanyira kuki weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa Brandpro Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 7724824 oba noti 77326 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brandpro Property Services Limited tutuukiriza birooto.
kale abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya tubaaniriza nnyo mwebale kutugoberera n'okutuwa feedback obakako bye tubaweereza. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala ndi ne mukadde waffe Hajji Ashiraf Simwogerere ng'ono omuzannyi ate era muwandiisi ow'emizannyo saako n'ebitabo ebitali bimu. Ebitabo ebisiŋŋanuza muzze mu biraba ku vidiyo ezitali zimu bye tuzze tulanga nga ekitabo I Hate My Mom, ebitabo ebirala amannya no teganvudde mu mutwe. I Hate My Mom, waliwo akalala akanyumira ennyo akalimu ndowooza My husband is a chronic thief. Yes, my husband is a chronic thief. Yes, a chronic thief. Innocent to infamy. Bungize asatu by the way. Oyizze ebitabo 32. Asatu. Mwebale kubeera nga mugube neebaza nammwe abaavaayo abazze beegatta ku mukutu gwa Hajji guli ogw'okusoma ebitabo byawandiika ku WhatsApp oba ku online, ate nammwe ababinoonya ku Amazon. Mukola kyattendo gwe tugenda okwogerako ne ku nsonga ezitali zimu ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Abambi muyita ebyobufuzi naye ekigambo ekituufu kya ebyobukulembeze, obufuzi ow'ekitiibwa Dan Mulika Katikkiro olw'emu kuyanga nti abalinaku zino atwewuunya nti twasalawo era twakkiriza tufugibwe. Ffe twali tetufugibwa, twali tulamula bulamulwa. Kyokka ne Ssaabasajja Kabaka atulamula bulamuzi so si kufuga. So ebyobukulembeze okutunuulira ku nsonga ezitali zimu ezigenda maaso mu ggwanga omuli ekya bongedde okuvvoola Namulondo ng'ate mulimu ne bannaddiini ensangi zino mwana tukyewuunyisa. Bingi byogera ebikikinike, abamu ne baganoga nti amannya agamu ge mwetuuma mannya ago ga mizimu, ga misambwa, ga lubaale ge gasinze n'okumalawo obulamu bw'abantu. Oli bwe bamuyita ndawula ne bw'aba abadde ku kitanda akomekereza afudde nga takomyewo. Waliwo n'ebigambo bye sijja kuddamu bye bazze bakozesa, ate nange nja kubanga yeegattako abavvoola Ssaabasajja Kabaka, omusajja omusiraamu bye yayogera bye yakozesa yadde nga obusiraamu bwava ne bugaa nedda ssebo n'awummuzibwa. Ebigambo bye byali binene nnyo. Tujja kutunulirako n'ekyaba political prisoners abaconvictingiddwa by the military court martial, yes, general court martial, Bolivia Lutaya n'abalala 15 oluvannyuma lwa sabbiiti ewedde ekigambibwa nti baakakibwa okukkiriza emisango gino nga minisita w'abaana n'abavubuka Balamu Balugahara yakola oba yali emabega w'ekintu ekyo. Tujja kutunulako n'abateekateeka okulaba nga bakyusa mu ssemateeka amu n'ennongoosereza mu byokulonda omuli Richard Lumu, Norbert Mao ne Mathias Mpuuga. Bonna bwe bawulira Green ye badefininga Democratic Party, yes, n'ebirala nga bwe tujja okubeera nga twogera. Hajji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bulungi? Obulamu alhamdulillah gy'obulidde. Sebo obaddeyo? Nga nange gyendi alhamdulillah. Njagamba nti tubulaŋŋanye tombuzeeko nange sikuluze. Mayo oli bw'akugamba nti omumbuzeeko kiba kitegeeza bw'akulengera watinaga wuuyo n'ayitawa. Naye ffe tubulaŋŋanye. Bannanga abatulaba n'abatuwuliriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaye baagala nnyo mwebale okuva ow'emmambalo ye bateeka n'abagaba bannange musome ebitabo bya Hajji Ashirafu mugende ku mukutu. Bangi abazze ne beeyunga ku mukutu gwange, emikutu gyange gya WhatsApp ne ku Amazon ne bagenda ne bafuna. By the way, nawe wenjogera nga wegambye obutabo buli 37. Manya nti mpandiise
buli lunaku nga we nagamba mpandika chapter erimu ennyukuta sibala bigambo ennyukuta wakati w'15 n'akakaaga everyday okuva Monday paka Friday owandiika ennyukuta wakati w'15 n'akakaaga ndabo nibufuluwinga kati bwe ziwera chapters kasita zisukkaana oba okugenda mu 5 n'encompilingamu ki akatabo kati abantu abo bansasula kuki ku WhatsApp yes. ate ne bagula n'obutabo kati na abali ku VIP abo tebagala comments awampa mitwalo 2 buli omu buli mwezi yes. ate bali aba ordinary bo bagala nnyo kwolokosaamu chapter Awedde abo mu kitundu buli mwezi response eri etya abantu asagala kugira response eri nungi era nga bonda bona nkera ku macha ne nambala gwo ne sibe tai yange saa mwendo gw'ekiro nengenda wali ku gondi kasamala okusala layi wose baya kigwagenda wandika ebitabo nali kamu kali kankayite okubera stereotyped office olina kwambala ki tai bobera mu kanzu ati saa mwendo ogw'ekiro ati mbangenda mu office era kasamala okusala tahajji yangeyo antula ku meza yange ng'atandika musawo otandika mwendo ogw'ekiro wow mwendo kitundu awo nga maze okusala nentandika batugambanga nti reading culture y'Abannayuganda ekyali wansi lwakuba bali basoma bitali byabwe gweokumanya nti eri waggulu olumanyi lulinga bagamba nti bwe oyagala okweka omuddugavu ekitabo biteeke ebyama kiteeke muki mu bitabo ba mu biwandiike teekamu ekyapa awajja kuba okimukwese teekamu ekyapa enkya bajja kukikulaga ojja okumanya nti basomi teekamu ekyapa teekamu ekiraamo ebyo byonna bajja kukolaki so okusoma kwabwe kulungi nnyo naddala ng'obawadde ebakola ki ebaagala n'ebibakwatako nze byempandiika kati ate oba oli awo oli nakuweereza story naye n'ogitwandiikako n'ogiteekamu bwekyo netambula ekitegeeza Hajji omuntu ne bw'aba alina ayagala autobiography oba bimukwatako ng'alina gundi nga talina budde buwandiika naye ng'abikuwadde nze ndi ghostwriter era mpandikidde abantu abawera ebitabo byabwe ojja noŋŋamba bwe kasita namula ekitabo okusinza ku myaka oli bw'aba alina emyaka 8 ekitabo kye kiba expensive kuba kinene obulamu bujje bugenda teri kitabo kya muntu kitanyuma buli alina story eyanjawulo ate era ne mu Uganda tetuli milioni bagambye meka 40 batugezera 46 manya ne stories tulina milioni 46 ngate twaddeeko z'abaafa buli omu alina a very interesting story ndozaaja baagala okwegattako bawere ddala gundi ya WhatsApp kanjibawo eri 0756 12 65 15 eyo ye namba gyogendako n'osaba WhatsApp nja kuba nkola ki nkulaba ng'obasaba sente ntono sente ezo omanyawo abayindi bwe batusingira era bajje bangi ate nekino kankikubuulire naye natandika ku Facebook kati nzijukira bulungi mu kaseera ka covid awo neŋŋamba nti kansaba abantu singi 5 madamu nannenya naŋŋamba Hajji bajja kwogerako sabe singi 5 bagamba oli wansi nnyo masikini nemugamba naye kachwinga kalinnya n'ennyonyi ne kava mu America ne kajja kuno ne bakatunda 5 naye nga nako kalinnya n'ennyonyi nemugamba fa ku namba era olunaku olwasooka abantu basasula Airtel yatuteggalawo naye erina police abantu bakuweereza 20 gwekyankiwingamu amala emyaka 10 nga talinnye owulira kiwingamu alinga abakubi bangatto bwe basinza okukuma inflation waffe ng'eri wansi okubi b'engatto balwa ku 5 bakubita kati bali ku 10 bagenda kulwawo kwewati nekiwingamu bwali so tufa ku namba
bwenjogerera kati baweredde ddala baweredde ddala kubanga Facebook bagigairawo nga babuuza abantu 3,700 abampa ssente 5 buli wiiki 2,000 buli mwezi okitegeera 13 okuwa siringi ssente ezo omwezi nga mbeerawo bulungi. So kino kyongedde okulaga nti bannayuganda basoma kasita obaleetera ebibakwatako. Ngezaako bugeza ne ŋŋamba omuntu nti tosasula ngenda kujjako negayirira Hajji nkwegayiridde tojjako ngenda kusasula mpaamu akadde bwe batyo. So nammwe abaagadde hard copies eza ebitabo 37 obyagadde byonna bbeeyi eyawukana mwe varying. Ogambye Hate My Mom, Love and Trust. My husband is a chronic thief. Death on a Birthday, Deceptive Ties, The Genuine in My House, Innocent Infamy, bungi Odile of Head Teacher, chikatikendiko wakaita Unforgettable Wounds. Kekagenda maaso kati nengo wonna. Enamba era y'emu kwe bayita nga ayagala zino hard copies. Nobwegera hard copies genda ku WhatsApp eyo. Nina eyo mu ngalo gye nkwata 0701 444 559 0701 444 559. Ngenda kuzibateerako yes. Ate zino engule Hajji. Engule eno munnange engule bakajimpa aba IT. In fact yajinkwasa minister wa IT. Mchala ekitiibwa Joyce Nabbosa Sebugwawo ng'aba gundi Lifetime Achievers Awards ibajimpa filimu mu Uganda okutandika eri commercial nalinze eri commercial baku filimu ezenze naye okutandika independent producer nalinze ne bampe ate kati nga nkwata sente naye nga nzifunira kuki ku mutimbagano nga nakyo nze nkoze eki nzikirane kwekumpa engule ya Lifetime Achiever. Ashiraf Simwogerere kati ate eno waliwo abaana bentendese munnange mbandi awo nga bakola ki nga bategesa akabaka bakategeta eyo kyali mu Sheraton Sheraton Hotel. Eyo ate eno bakikola mu Africana abaana bentendese begatta ne bakola kulu nene abaana bonna boogulumize mu art. Nze Mariamu Abe omugenzi kato ne batuwa egondi eyo. Kirabe ekyo kale bwe mbitunulako basimanga mukyali balamu. That's good. Zino za mwaka guno. Izo za mwaka guno. This is Afri Diamond alumni bampa gondi eyo. So mbeera happy kati bwombeerawo nina ekintu kyenjogerako ennyo mu art nti mpandiisa emizannyo eki ena gyonna Ssaabasajja n'agiraba. Kyekintu kyensigala nkutyako nti buli gumu okufuna omukisa ogusooka gwakubiri gwakusatu gwakuna ate n'atuula essaawa 3. Ekyo kinene naye okimanyi gyonna ngizannyamu naye omanyi okuzannya nga olina okugobera karakita gy'ozannya naate oyagala okulaba omutanda. Olina okusigala nga oli mu karakita ate nga olaba omutanda oseseza omutanda oyagala olabe namwenyako kinene naye ogwo omukisa gw'amaanyi emirundi ena. Gwasooka akafubutuko gwasooka yali Munyaga Makoola nga tanafuuka naki n'Akabaka ng'akyali Ssaabataka mulangira mu 92 awo nga gweko n'agulaba Omunyaga Makoola nkyali muto lwezi muto in fact nga nakawasa n'omukyala ogwokubiri netukola akafubutuko 94 najja n'agulaba najja n'alaba Pereketya najja n'alaba Maswanku lwaki seesuna
ekyo nno kyanjawulo okufuna emikisa egyo gyonna egy'omudiŋŋano amizi kizibu ku Ssaabasajja Kabaka. Hajji, tugende mu nsonga ezimu ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tutandike ndowooza kuya abavoola Namulondo ne Ssaabasajja Kabaka nga mwomutwalidde nga mwe muli n'Abayisiraamu. No, omuyisiraamu saga kigaziya nnyo. Omuyisiraamu nga muli n'omuntu munnaddiini, bannaddiini kale benja okugirako bali babiri naye omuyisiraamu kwe tubatandikira ebigambo byesobola nabiddamu naki naye engeri gye yatyoboola Ssaabasajja Kabaka kino kikwoleka ki? Kisooka kimu ekitya mulemmeme ate wadde wakuba kiri okijjeewo ekyokugamba kuba kati nze ndi musiraamu ndi musiraamu identity yange wonna kituufu omuli amamba abo buli lwenzanya ku stage nkuuma nnyo eddiini zonna naddala zino zetuyita the traditional ddiini ezo nzikuuma nti bwe mba nzanya ekifo nga njagala akizannye nga reverand obanga siyagala kuddira musiraamu muteeke mubwaki noonya mu protestant azanye nga oba omukatoliki azanye nga faada oyo tajja kuvoola ki kifo ekyo tajja kukola kintu. Era bwe nali nkola mu Kaajanga nanoonya abaana abakatoliki yabazanya gundi oba Mukasa oba ani ono baze kitaabo bwekyo. So mpyawa nnyo manye ebintu bibiri biruma eddiini n'eggwanga biruma. Kati buli avoola ekintu ekyo manya olina bwonyiiza abantu abayitirivu bonyiiza okulira. So ekyo nkikola ki nkyewala mu katemba oba mu drama ebiseera byonna. Kakati waliwo kantandike na oyo yavodde gunjo nange omanyi ate ye bwe yavodde omuseka gwoyogeddeko. Tulina ekizibu mu Uganda kati abatikkira baseeka bangi ndi kati buli omu ojawoonesanga nga kati bwolaba nti omwana wa nassale oluusi bamukola ki bamulaga nti bakukiraasi n'ayambala ki kati ne mu ddiini bitandise. Oli bw'abeera ne madarasa ye bw'agira ng'atikkira ng'afulumya baseeka okitegeera abo weebali. Kyekimu kukireese ebizibu. Ekyo kireese ebizibu bingi nnyo. Luli ne weetandibadde madarasa kati nga twalina wajjajjange Ssemakula Ekatuumu ng'omuntu okuwa obwaseeka nga bakuwa ekitambala ky'obwaseeka nga obanze kusengejjebwa nnyo. Era nga bwolaba bareverend bwe bakola oba bafaatha bwe bakola okuweebwa ki ate bbe ewaabwe kizibu. Tofuuka n'ofuuka faatha oba n'ofuuka ki n'ofuuka reverend. Kati ewaffe kize nnyo nti bwe usanga oli akoze essomero madarasa y'amaanyi olugira ng'atikkira ki baseeka. Ekyo nno kitukoze bubi. Kati bw'ovaawo ate n'osanga tulina omanye ekigambo obumanyi obuyivu n'obunnyonnyofu byonna byawukana bigambo bisatu byawukana. Kati omuntu okumusanga byonna byonna kizibu naddala mu ddiini y'Obusiraamu olw'omusanga mumanyi naye ng'ate tannyonnyose ekyo kisembayo si munnyonnyofu mukyo. Kati owulira kino kyo bamaseeka abasinga bakikola abasinga majja naddala ab'ennaku zino. Omanyi waliwo omulembe ogwajja ogukyukamu gwajja naddala mu kiseera ky'obutabuliiki n'abalokole ekyajjamu nnyo nti bangi baasoma eddiini ne bagiyiga ne babeera bayivuyo ne batannyonnyoka. Owulira ennaku zino ennyo baseeka abavumirira emiziro. Olina n'agamba n'omwana omuliziro lya endiga bwe girye simanye embogo lya. Kati abo si bannyonnyofu n'obuyivu si bayivu. Onyambye nnyo n'ombuza ekigambo ekyo leero kankinnyonnyole kubanga omanyi Obuganda kyemba nkubulayo kimu Obuganda tebwayagala kumansa n'omulundi n'ogwo.
n'ogumu baali bagezi nnyo ate kintu yali musajja mugezi kantandikire na bwe tuba tugenda e Makka olutuuka ku kisaawe ejjidda ne tulinnya emmotoka ezitutwalawa e Madina mayi tusokera Madina mu kibuga kya Nabbi omusomo ogusooka okutukubuulirwa butakwata ku kantu konna kalamu oba kawuka oba musota buli ekyewalula oba buli kyosange n'ensolo toyiga magalo go gateeka buli wamu okukira engalo kale oteeka buli wamu naye si kuyigga era bakozesa ekigambo omusajja yali Mungu amusaasire yali atunnyonnyola yali muzaata n'agamba ekibuga kati muyingidde mu bibuga eby'emizizo yakozesa ekigambo ekyo miki emizizo toyigga totta musota ne baguyita aguleke okukola ki gugende tokwata ku kintu kyekikyawo kyonna n'abagenyi ba Allah owulira era ekyo nekikwata lwaki bakikola batyo eyo muli Saudi tuli si Saudi ate yonna ate batugambye ebibuga ebyomuziso Madina naki ne Makka njagala otunule abantu abagenda for example Asiya nawula bayogera mu milioni 3 abagenda okulamaga abantu ba milioni 3 babeera n'obakkiriza okuyigga awo wasigalawo world life byonna bisaanawo nga Allah ne nabbi okukitegeka bwe batyo bayagala conservinga ki wild life kati omuntu atali munnyonnyofu tali munnyonnyofu bulungi ekyo takiteeka kiri muki mu bwongo lwaki tetutta ki lwaki batugaana okuyigga ate obusolo gye bulengera obusolo nga buli waggulu eyo ku nsozi mu mayinja nekiri kubukwatako ekitegeera kakati kanzire mu Buganda kintu wajja wano nga agize okutabala Bemba n'amujja ku myaka 8 egy'ensi owulira yagamba yatugenda okutuuka mu maka g'Abaganda agasinga sinagasinga buli maka ga musajja Muganda nga mulimu effumu olutuula n'omuggo gwatolooza ebyo byali byakutta bantu effumu kuyigga olutuula nalwo kuyigga nti nga bonna bayizi n'atuula mu lukiiko mayamba sitolosinga bagamba nti Buganda ennono naye ennono kiri awo mu mpigi gye baatuulanga ye yali palamenti ya Buganda ekola ki yasooka ku mulembe gwa kintu Buganda yo yaliwo okuva maye abantu basinga tujja ne tulowooza nti Buganda etandikira ku kintu kintu yajja n'awamba Bemba naye ebika teyabisangawo era bw'ava ne mukirinze jjajjange mukiibise bukko yava neyesese ne bajja n'atuuka wano mpaka n'amuwa kapeeka so oli oweebulemeezi wano buloba awo wali kapeeka awo era webagamba nti wali gwekatende bwe yafa omubiri ne baguzaawo kapeeka era weguli awo mu muvule na mukyala we Nabukko ne mutabani we Simwogerere Mulangwa bwe bali awo kakati bwe batuula eyo nalaba abasajja bano Abaganda bajja kumalawo ebisolo obutonde busaanewo etteeka ne myagiranga mukiibi gweweddira lugave erugave olwo balujjako nnyo ebigirigimba ebyo abantu bisiba ne bakolamu ebiki eby'omu bulago kati lukuume lweddire yali akonsavinga luki lugave gamba kayiira goli wambogo ku kyalo nga kizibu obutasangako bika birala abo olw'embogo y'okwo agikoze eki agikonsavinze teri ajja kukola ki ne bw'oli bwamusaana agamba nti usse muganda wange owulira nti ate abo bakatinvuma akakatinvuma ako nga kaliko eddagala gitire yanoonya engeri ebintu bino tubipreservinga tutya tubikonsavinga ty okusigalawo birime kugenda kakati wamala nagamba nti ab'engonge munyaye ng'okimanyi nti teriye ate ebyennyanja n'abitulekera era ne Makka bagamba vuba
naye tokola ki yes toyiga owulira kakati nolaba amagezi gaki ate nga Allah yakola buli mukulembeze kwegamba hikima Buganda yesookera ddala promoting tourism conservation genda kubi ne wildlife ebigundi ebyo ebirumbe ebiva okuva ku twekobe Buganda eyo Royal Mile kuva ku twekobe paka kuki ku Bulange ebinyonyi ebyo byonna ng'olaba mutayiga si yaffe ya conservinga byaffe byokka owulira n'entulege teriimu teriimu so mu Uganda mweri era ne mu byeddira teriimu teyeddira tayigwa teyeddira jagwa entulege tebiri kuba si byaffe yakola biri n'agamba tubidde kakati ate ne wabeerawo ate ekirala ekiri munda bansonyi baseka bange kye batamanyi nenjagala kino bakimanyi kunze kuba Katikkiro talina bwasi bannyonnyola kimansaamu entungu yagamba temulyaki oli wa mbogo tolya mbogo ndi wa mamba sigirya naye amazzi go nganywa emamba sigikola ki sigirya n'ekirala embogo sigikola ki sigirya singa omuntu agamba nti oyo nno mugundi mwana wa sengaawo kiki bongerako tomukwata muki mu kiseke yes omuganda olaba tamansa ntungo tomukwata mu kiseke kubanga omuntu bwomukwata mu kiseke oba omusika yes omutwalawo omwana wa sengaawo ndowooza omuganda okitegedde ekyo kati n'agamba kati ate embogo togirya ow'embogo togirya yes yali tagamba kulya nnyama yaki ekisolo yes kulya ekisolo naye yali asabika okwewala incest yes okwewala incest embogo togikola ki tukwatako jjukira twali batono nti ebisolo ebirala birye naye embogo tukwatako gundi simwogerere olugave tukola ki olugave tetululya teriyo abeddira enkebuka enkebuka bagirya naye olowooza lwaki yasabika okutuuka bwawo kale baseeka bange abasinga abempulira bagamba mugule kwata embogo lya kati gwe seeka oli w'amaanyi nnyo ate gwe oyogera ki olinga agamba naye ng'ate naye muganda ate olinga agamba nti mwannyoko mwagale bye biri by'ogambye nti amanyi naye obuyivu n'okunnyonnyoka byatamanyi akantu ako kakulu nnyo Katikkiro aba talina bwasobola kanyonnyola Hajji oza culture yaffe es'okwetengerera n'amadiini gano exactly bajjajjaffe tebaaliwo va ku bino ebize kati ekifo abaagala okwonoona oba omulokole najja n'agamba nze embogo njirya ndi wa mbogo naye embogo njirya ndi wa mamba naye mamba nkola ki nga bingi bizze nnyo ku mulembe ki mulembe guno naddala okuvaako kwa Amini omanyi Amini yajja nabeera nakontrolingako amadiini mu ngeri ye kati gano amadiini bwe gajja ne bagatta kakati nekiri kyeggambye kati ate mu Busiraamu ne tuyitamuko nti kati tutukira ne wa Nassale kasita amanyi okusoma Qur'ani ye nga kiwedde ngate ogenda omulaba oluusi ndeta okulaba bateeka abaana bato nga babuulira kale aba alina ebintu ebirungi byakola ki byabuulira naye okuteekawo omuntu omukulu okusomesa kyabeerangamu nakyo amagezi amakusike lwaki omuddira omwana omuto owa Nassale ng'omutadde ku mutimbagano asomesa bya bufumbo obanga amuwemula nze nga nzija nendaba nga obeera mu ddwaliro oli n'atuma omwana we gamba omusawo akuwa eddagala ly'enseke aba awemula mwana naye tekimanyi awemula mwana so byebyo ne baseeka baffe bagenze nnyo mugundi era jovolaba nga bamaliriza bavoola the incense lwaki emiziro weegiri omuziro teguliwo nti bakugambye nti bw'onoogulya ogenda kubutuka no it was conservation
of world life. Ekya amadini gano kuwaliwo n'omusumba omulala yavanaga nti manya gano ag'ekiganda gano ge batuma agamu ga misambo ga mizimu ng'olumu ge galeese n'abantu okubeera abaavu abantu okufa nti bamuyita ndawula ne bw'aba ali ku kitanda nti era kizibu nnyo okusanga bandawula abawangaala ekintu ekyo Hajji simanyi bintu ebyo bituuza byaba byogerera mu nkumi n'enkumi z'abantu kyoba omanya kimu nti Allah yansaasirako ekintu kimu nze nazaalibwa musiraamu jjajjange nga musiraamu ne great grand naye nga musiraamu ate mujungute kakati mu kubeerawo kwange nenzija mbeerako ate waliwo olutalo olwo nabeera nnyo bayitayo kasaayi eyo jjajjange baali bamuyita infact esiramukana kulwanga oluvannyuma nga musamize mulungi nnyo so nembeera mu ssabo ddala era nze bwe nkuba eŋŋoma lubaale talemerayo nezaasi kati manya abalimba mmanyi n'atalimba kyoba osooka okumanya oyo gundi gyali shitaani oyo gyeziri amajini gyegali ate naffe gundi yakola minali jinna kiwannansi yakola amajini n'abantu nti gyebiri naye kisinzira ku kitiibwa gwo kyoba amajini nekya Allah naye nga byonna ekisembayo byonna ye yabikola ki ali omu byonna yabikola kubanga gundi eyo sitaani alina amaanyi naye ani yamukola era Katonda ekitegeeza yamusinza ki amaanyi kati ebyo gyebiri naye kati gwe bw'obeera ate ani seeka oli munaddiini nnyo kati naawe nokkiriza ate oba ogenze era omulekaawo n'omuga nti kati naye agenze akkiriza nti biri birina amaanyi erinnya lirina amaanyi litta omuntu naye nga linnya bunnya linnya okufuna naye kati akkiriza ate kati tokkiriza nga nabyo bikozesa ki bikozesa chance abantu bagenda atandika okwejjako amannya ga culture yaffe ag'ekiganda butanyonyoka butanyonyoka naye bw'oba omunyonyofu nga lwaki banaddiini abatawa direction yeeyo culture enaasigalawo tezisobola kuvaawo nze nkubuulira kino kiringa kugamba nti nze naliko engulu eyo eggulu ebiseera byani yali Sefali weyabeerera Gonde komanda wa force division yamanyi geyisizaamu abasirikale mu force nengendayo nali mu tiimu emu epeyinga abasirikale infact wagiyita pe team naye watuuka ng'eno ndowooza abakyoli bagenda kuggwawo bambi baafa ate nga saluluka jjukira ate baafa nnyo ku mulimu gwa Amin negendayo olabe beyongera kati bye bino ebya culture bisebu tesobola bw'obanga okyalina namunswa nga waali n'abamuvoola amuvoola ate abantu bennyini ababe be bagenda omukola ki omubonereza tongambe nti seeka batuusaako kumukola ki bamumuze namugamba nedda oyise waliwo lwoyitawo gwate ebisolo bitusinge olaba gondi olaba enjuki oba ekiswa namunswa enjuki eyo totera nnyo okulaba abantu ennaku zino abajja ne bagamba nti jjajja enjuki zimukutte okikiriza alumbiddwa enjuki nti yabbye enjuki zimukutte tokiraba enjuki nezimwetooloola zimukwata okimanyi nti zikwata nnyo omukono guno ne sayansi kyali awo anti gwe ngenda okubuulira okimanyi nti zikwata nnyo omuntu mu mukono wano wali owulidde gwe zeetolodde wano nti zamukutte kugulu zikwata wano kakati do you know what they do kyebakola kiri bwe kiti bw'okwata Queen B kabaka w'enjuki n'omukwata wano notamulumya kubanga bw'omulumya alina kaloboozi kafulumya nezinyiga kakati amukwata wano n'abeera bwati enjuki zibeera wano
zikuuma Queen B. Era bwe batyo bwe transferring emizinga atambula nazo okuva wano paka Kyaggwe ng'ali bw'ati akutte Queen B. Kakati n'abeera wano n'omusawo Omuganda agamba temukwatako temukubako n'abeera neyeegayira jjajja musonyiwe aboneredde kati atabuti Queen B nezigenda. Hajji science oyo nezigendewo omuntu oli eyamukoze ekintu oba kakati bwagira tebatandika kugira bagamugame batandika kugamba nti oyo bamubye ekintu ki naye nga bali bakozedde ekintu kyabwe nti era batandika nga bagamba nti ono enjuki zimukutte ali wano nga bakolaganye edda n'omusawo Omuganda era omusawo Omuganda abakimanyiiko kakati ne bagamba bamukime bannange ajja amugire kati omusawo Omuganda najja azze kukola kalango awulira azze kukola kalango n'akalaba abantu nga basatu nga bagaba basindikidde enjuki ne zibakwata era singa batonda baba bati gwe mugamba akola ati lwoli mugamba n'akola ati lwoli manya nti ki wano aba akutte Queen B wano ng'agikutte bulungi taginyiga agikwasa engalo zino ssatu bwati n'alyoka atunula bubi omusawo buli kaseera beera temugira zijja baluma temukubako era yabeera waga temukubako n'alyoka mugamba oboneredde toddangamu munnange okubba kukigirigire nti kale jjajja mumuto omuzzukulu aboneredde ng'ata Queen B nga zigenda ne Kampala sibizimbe watunuulira nnyo end product akalango ne kaba mu science era bakategekera ddala naye agenda kubanga yegenda muzinga nakwata Queen B kwa bazimanyi nze abawakula enjuki abawakula omubisi babitegeera nazirundako ebbajjo naye omusajja ate zonna nazibba ye kennyini yazindeetera ate nazitwala ebbajjo awe ebbombo naddayo nazo nazitwala naye nazitunda bwe batyo bazigira agamba ezigire muzo tewabadde mazzi awawuliza nzirizoni zaawo naye nga yazibbiina naye Hajji ekyajja akatako byo sikategeera nti omuntu era nabiraba ku TV nga bami bamusindikidde enjuki ne zimwetolola yenna kakati Queen B ezo zirimu egundi kati waliwo lwakwata nazikwata awoolaba zimwetolodde yenna ate oyo kubanga oyo atambula nazo alina gyazitwala ayinza okuba nga alina gundi bbiri eyo yasobola n'okwewuba naye ng'azirina bbiri muno nizimwetolola bwe ziti ekitegeero bwe batyo akantu ako leero njize akantu ako bulijjo sikabuukanga akabuuke abamuno n'enjuki Queen B gyakwata yokka kuba bano balina protecting oli balina okubeera waabeera era tebagireka yokka gyodda naye gye zigenda okudda bwe batyo so kale abavoola ebyo byonna babikola kakati bw'olaba ebyo ate kati ng'ekyo kyegambye kati otandika okugamba naye bino sitaani ddala Minisita Sam Mayanja naye ng'avaayo ekya minisita nno simanyi sigumu ebiri minisita Sam Mayanja azza akyogera nti Ssaabasajja Kabaka talina ttaka bw'aba ayagala agule erirye era abantu bamwambalidde naye mukono eno bamugamba ssebo nedda waliwo n'omulala gwe nalabe ani era ndowooza era mukono eyo bwe yabadde ayogereramu oli n'anyiga n'amugamba kiki ni naye nawuddira obusungu kagamba okuvoola awo kwekoze ekyo nze tuba tuli ekyankwanze twafunako ku musomo gwa single military training school that was 92-93 ndowooza when agende okukola wakada naye president n'atugamba President Museveni bwekubanga kujja kuwa Obwakabaka gundi yabupapira Obote era yabugeraageranya ku muyembe abukwata bubi nti yakuba omuyembe nga tegunnayengera
yali mwonoonyo kati bwe gugwa omuyembe bw'okuba nga tegunnayengera ne gwa wansi guvunda anti era oba mwono so ne gumuvundira mu ki ngalo nti okujjawo obwakabaka bwavundira Museveni mwanyanja obote mu ngalo era bwamuvundako kiraba naye n'agamba nti ekiseera kijja kutuuka abantu babukole ki babwetamwe ndakaji watu weyogera kijja kutuuka amuli kyankwanzi tuli single military training school kakati nange ebiseera ebyo nalina kamiri kanze nayagala movement kakati ffenna nga gye tulaba tujja kutuuka abantu bakole ki naye mukwano gwange ate ffe omulembe ogwaffe nze mwenkulidde nze ate sijja gamba nti nze saalaba ku bwakabaka naye mbeera awo naye abaana baagala obwakabaka bano abatoba Bakyagulanyi style naffe tebatumanyi kati ate ffe twalengerako bulengezi nga bugenda kuba kuzaalibwa kwange nali ku bwakabaka nga kabaka waali naye ate okuva mu 60 ki bwe bajjaku ne bamugoba wonna wonna tulize mwamini tewabadde bwakabaka byonna ate Museveni yakoze eki naye abuzizaawo nga tebulina mu maanyi naye bulina omukwano Hajji kati gwe waliwo zisaaliwo Museveni obwakabaka yali abwagala ddala nga mbwabuzaawo nga abwagala nnyo kwegamba kiri bwe kiti kubanga ekyo kyagala kubuuza ye yemu abamulabako nga ebintu ebyo abyogera naki yasobola okukiddamu kugamba ebyo biseera Museveni yali ayagalwa kati nga kizibu nnyo okumufolowinga n'okutegeera nti dda kino kyali n'engeri gye yalimu enaggalabi kubanga yali katadika akamwenyumwenyu n'emikolo gyonna engeri gye baagikolamu the security buli kimu ekyali provided enaggalabi mu 93 nga tosobola kutandika kulowooza ebyo era abaabirowoozanga ebyekika ekyo ate baali nga bagikiso mu diipu eri bokka naye nga tusobola kulowooza nti so statement eyo wakagitegeera kati eyo ey'omuyembe nkulu kati kati nkulu Samayanja bino tabikola gondi nti bino kagenderere Mayanja byako Mayanja gebirako nnyo noonye rutusize noonye nnyo rutusize ati Samayanja ne deals zabaddeko n'emmengo n'obimatiro ojja kunabya obusungu ate gyabukola ki obusungu gyabujja naye nga gondi ono yakunyumizaako ono gwebayita kisekyani kisekyamukama ekisa kya Maria simanyi kiri awo ekisa ekyo kyonna wadda nange saagala kwongerako kiri njagala koma ku kisa saagala kwongerako baga nti ku byeyakola naye akunyumiza nti nze namatira sizanyira kuki mukadde waffe Sam Mayanja omanyi bino obwa sitadum bulungi nnyo n'obwa serebu naye ekisinga obuzibu kubuhandolinga kyekizibu kyekimutawaanya okuhandolinga obwa sitadum ne bakuwa akazindala ako nga bw'oyimba tetugambe bw'oyimba n'okola booti emikono ng'ogiwa booti n'olaba ng'esiyo ng'egoberera egenderako obatonda obalaba bagira kine badde eno nozze noga mbalina era olumu kamyuni awo yabyukira n'agwa mu bantu ng'alaba ng'ababa abakutte so ekintu ekyo kiki kizibu naye ndabanga mukulu Sam Mayanja owaserebu olemu okuhandolinga maaso eyo gyalaga abantu tebagenda okumukuba obukubi bw'anaaba akigenda mu maaso bwekiki naye abantu bajja mukola ki ab'emikono babadde bakkakkamu bajja mukuba naye bw'anaasigala nga agenda ku lediyo eyo bajja kumutereka buteresi abaganda bamulinde nga nze nalaba nga bajjako obote n'omuntu gw'otomanyi nti yali ali mu byabufuzi ku mulembe gwa Amin olaba nga akoze kasemufu
Semufu kamanyi. Yes. Ngashukira semufu akasibireko ekifaananyi ky'Obote n'ayiba. Bantu bakyawa Obote. Abantu bakyawa. Buganda wano. Yes. Buganda yakyawa Obote. So ate bulumba Namulondo basirika. Basirika balina obugumikiza buyitirivu. Ate nze buli muntu agamba nti Abaganda tebanyiga Abaganda bantu Abaganda oba tewali luweero. Allahu akbar. Sajja bamukwatira omwana we wali n'omukazi nemugira nga akwesa omuyekera nga yeetamiddwa ye abantu gye bali bakyaye mwana Obote nti tebannakyawa kutuuka eyo naye bwe bakyawa ate bwe bakukyawa batereka. Tugende ku bannabyabufuzi abalala. Mathias Mpuuga anoonya comeback, anoonya ki? Ajja n'amabago amendments 8 electoral ne constitutional reforms omuli okuzza ebisanja, yagala ebisanja bikomewo, abasibe balonde, abali ebweru w'eggwanga bafune omukisa okulonda. Olina akaniguusa kolaba mu nnongoosereza ze. Akaniguusa mwekali ate era kanene. Okiraba nkoze kyentyamu kimu nti bwakyusa ebisanja tetuddamu bupya. Wali wala yange tuba tutandika buto. Ako kenjagala nawo kakateekeko naye aliko takola ki tadda bwe kabaako nga mwekali nako naye bwe katekalimu tutandika butyo. Ekyokubiri ekizibu kyalina nga mafias omanyi nebo omusota ogulaba waliwo mingi egitaluma ekyalina busagwa naye tulina kuŋŋamba nti agwo tegulina busagwa muguleke. Kakati omukulu omanyi yanjagala nnyo era twali tuli olumu kugunja ewa Kato nga Kato afudde bambi nanjogerako bulungi ate mwagala kubanga Mathias mugezi ate yanyonyoka. Mugezi yanyonyoka naye ebyobufuzi biringa katolaba gwe nga tuli ba Mukwano tukola bizinesi nenzija nkubba mu bizinesi eyo nkyawa nendeeta bizinesi endala nekugamba bogihandulinga era buli kimu gwoba okikola oyinza okudda munonjagala atimunaye Hajji yansobya naye yakoleta ddiiru eno nenfunako kino era kwekugula emotoka ewaka kuzimba amakaabo ogwe Mukwano naye ye trust eya bulijjo eyafu nga bwegambye emiyinza okuluzinga trust muggwe naye gyamendinga n'enjiza munange trust y'ebyobufuzi eringa virginity omwana bw'aluzinga virginity ne bwoba ofooti eba tekyadda bano abagira ne bagamba nti bamusala simanyi omusaayi nayiwa kupozi nga kyonookola naye ngeri yafa. Mpuuga kyagezaako kukola kati ayagala kikola naye munnange virginity trust y'ebyobufuzi eringa virginity ajja kulwana nnyo. Waliwo kebaali bamutakako ennaku ezo n'akagaana kaali ki bagundi awo ono wewaffe wano ani ono yali avuganya ku bwemupi wa wano mukaaku baali balese simanyi nti bamulonze ye yagenda okubeera presidential candidate waabwe n'akagaana. Olaba bonna nti akumanya ye yatunula n'alaba nti nate kikyakola naye anoonyayo kyanoonyayo naye nze kyamba mugambe baginte ebyobufuzi mu trust egenda lumu tedda wano agezaako kyonna kyasobola nti artist kantuzeewo ebisanja bannayuganda bamugambye bireke tubyagala bwe bityo nga bwe biri wakiri nakubatekeko naawe wakiri bibeere bwe bityo
kubanga trust yakola ki yagenda balowooza buli kyaleeta kiki alina kirala kyayisaawo that's the problem naye nga byaleeta ebintu birungi kasakali katabaamu birungi ayinza okuleeta ebyabasiba okulonda byonna nga byakwebuzabuza naye ngaekyebisanja tutandika buto aba tukoze ekizibu bingi nze bambi kyekyo musaasira nga omukulembeze bw'abeera n'ebisanja ebitaano aba yeyongerayo bwenge ate onogenda okulaba nti kati kino kya musanvu ng'ekyakagame kale aba tukoze bubi nti tutandika buto tutandika buto atuwa constitution empya buli kimu kipya buli kimu kipya nze saagala kugwamu ssuubi naye kati ng'ekyo bwakireeta kimalamu essuubi nti ngenda okufa nga sirabye ku gundi ku gavumenti ndala omuntu gwokufuga emyaka 35 ettundutundu ly'obulamu n'abeera Hajji okyanyi ku myaka gye batugambye egyamefuga 62 ono atukalakasaana ana ate nze nkumpi nenkana ne gundi kubanga nze ndi wa 63 okuzaale bwange okunzaala naye Museveni akufuza emyaka 4 gonna agafuzi agakunkumudde ate waliwo okufunigana ga buto naye anaaga obukulu ate gwe galuma nnyo 86 nali ndi mu senior 6 ngenda ku university okuva olwo yanfuga bannange omwana Museveni era gwokoze obulungi amuyisa omwana Museveni muyita kati omulenzi Museveni Uganda emunyumidde kati aleeta bisanja akomyawo Museveni tutandike buto mwebityo bona Museveni bwengenda okulaba Paulo Bia yakomyewo yakomyewo Paulo Bia ani omulala era oli waliyo Brogiba naye Brogiba ye bamujjako banne nga tamanyi naye bamuleka mu office nga mukadde mulekamu mu office naye nga tamanyi nti bamujjako batula mu cabinet nagamba kwate gwani yakulise kyawa mulonda luli gwabulira nakulonda sikwagala oyo wa Tunisia ala accident badde nsoma nnyo amawulire ngalaba ngawulira oli gundi abasirija bali kitaawo yani kati aliko Afes Hasad oli yali Afes Hasad ono mu mwana yani ate ne Gaddafi wera agenda bakumukuma ana mweji aliko bannafuga Hajji otuuse ku myaka gino otuuse okukkiriza Museveni agenda fuira ku bukulembeze ntaso omanyi bw'okaddibwa okukulembeze kati watuuse kati alabanga atalina wasobola kukola ki kudda era abantu nga gundi obeewuunya Arap Moi oyo yakola ekintu naye era baamala kumugira buli kimu kikyo tugenda kuwa kino obeere nga asigadde nga pulezidenti nakkiriza n'akola ki naye Mugabe ono wa Malawi yali ani Kamuzu Banda abo kati naye tomusuubira kuwaayo ekyo tekirimu bino baali batugamba nti agenda kuwamu omwana we mutabani we kati naye amweraliikirira wakirika amuyise eno kubanga nze endege gyamuleeseemu butunuulira nti tutandikeko gundi ani yasobola kuba CDF gundi yali CDF naye Mugisha Muntu yaliko CDF nga erinnya lifuuse CDF naye nga nzikane yaliko gundi nga naye bamuyita CDF kubanga manyi nti yali komanda kakati bwe yavaako ye teyafuna baminisita nti yabugaana kati eyaddako yali ani ani yaddako Katonda wamala ani oba Jejje Odongo ndowooza yasooka Maroba anoonyano ba CDF abazze Jejje Odongo Katonda wamala gundi ani omulala naye okimanyi nti bonna bafuuse baminisita buli avaako afuuka ki
Yes. Minister buli avaako afuuka minister. Yes. Kati ne gundi ani awaddeko Mbadi. Muhoozi naye yali minister. Ofiisi ba minister. Kati ndaba ono agenda kufuuka vice president. Muhoozi? Muhoozi agenda kufuuka vice president. Ate munaakaayanira nga bali babadde ba minister. Kuba yasooka ku mulembe gwa Museveni ye Sali Musale. Kati nedda nze njagala nga bafuuse okay, chief of the chief of defense forces. Yes, Mugisha Muntu 89 paka 98. JJ Odong 98 paka 21. Ne tuleeta James Kazini 21. JJ Odong okimanyi ki minister? Yes. Kazini 21 oyo yenno bamujjako engeri teyali ki nungi oyo yali ayagala kuwamba ebyaddala alonda Nyakairima 23 emyaka 10 ya Katumba Wamala wa 2017 minister David Muhoozi 2017 minister Lieutenant General Wilson Mbadi 2021 na myaka 2 minister kakati tulina Muhoozi Kainerugaba vice president constitution mugikwatemu awo Hajji bino olagula ndi bwendaba okitegeera constitution mugikwatemu awo nga vice president yali buli bwaki president olondo omale omukulu wawangule gundi byaleeta mawu nti ya parliament omukulu ekibiina ekyeta ababaka abangi omuva president okitegeera olengedde waawo naye byonna bano bye baliko bano abasatu ba DP Richard Lumu ayagala lead of opposition alondebwenga akubibwengako akalulu shadow cabinet oludda oluvuganya alina okwebuuza ku opposition bonna abantu bano abasatu ba DP ekyobusoka okumanya ekibiina ekya gundi kyeyakola ate nakinkalketinga neba mubamuddako nekigenda maaso paka kati DP etendeka abaana ate DP nze bagamba nti ebyakalulu kubanga emanyi ebyo nebimanyi bombi ne UPC akalulu bamanyi okukakola ki abaana abo batendeke bulungi abo batendekebwa DP bova kuba beeni noleeta basimwogere kati ne bana abaliwo bano ngobola ani ono waliwo omwami so kati yajja n'abeerako owa 5 emiti yaneeyo Luzige yes ekyo ekikoosi ekyo kikyaba mu muwanga nti batendeka abaana baabwe kakati movement yajja terina baki bamanyi mu byabufuzi era kyeyakola ekimanyi neyingira DP n'omukulu yennyini neemugjayo kawanga Simwogerere wa minisita era ye yakakola mu Museveni ekigambo n'alizayininga nga tagobye mugobe nti DP bw'ojja okutunulamu yamukola bubi mu bantu ab'amaanyi kati nga bw'olaba nga bano basolisita gye naabo baana ba DP batendeke bulungi bamanyi buli kimu okutambuza ki akalulu n'ebyobufuzi era abo tasobola kubata kati ate bonna be baleese ki egundi ennongoosereza mu ssemateeka ne mu byokulonda maawo wa DP gundi ani oli bwesimanyi ono omulenzi oba yaliwa aliwa ono Lumu simanyi gye yava naye yaliwa DP ali ku tiketi ya DP sebo Richard Lumu ali ku tiketi ya DP Mityana South abasatu bonna n'ebyo baliko byonna bikulaga opposition era tena naye nga ate munda ategeka ebintu bino ate naye ojja kwesanga wa DP kiwanuka oyo kimanyi lwaki mugira aliwa alakatone jeno mugezi nnyo mugezi
era bagira nanga gwenno gulumu kenkoledde kijja kukubirayo kikubirayo gwonomanya naye nga kitegeke abatupulanira abateekateeka dipi kati mukulu owekitiibwa Marshal Mpuuga naye aleese akake naye bakamusimbi ate nga kati lumu yaleeta ate nga amanyi ajja kakubirayo ebibiina by'obufuzi byonna ebyopposition baaganye kasaba kulaba nga basuulayo akayinja balabe oyo tawedde oyo lumu ate tawedde olowooza katumulinde tulabe naye nga byebyo munnange maaso wetulaga Hajji bakuga nti opposition kakati abadde leader of opposition ekibiina ekibadde kireeta ababaka abangi ekyopposition kyekiba kivaamu ne kati wakubwako kalulu bano ebigendererwa obiraba nga babirese mu mutima mulungi ebigendererwa mu kugenda eggulu kose byali birungi gwate ekibiina kiganye gwe n'ogenda ate bw'ogenda eri n'otandika tekuwakanya mukulu wakyo golowooza waliwo asobola okikolamu NRM nga head of state tamanyi head wa NRM tamanyi tekisoboka so omutima tegwali ki mulungi ate era ne public opinion yali ki erimbi era public opinion kyekiringa ku kibiina eky'abaana bano bye batadde abaliwa bano babadde mu makomera notebannabata Hajji Olivia Lutaya n'abalala baba convictings nabo bakonvikinga anti bagenda basonyiwa naye ekikoze obubi abantu bakitegedde mangu era ekiyinza okuleeta obuzibu baba convictings oli yatwatula alina owoninga Brandpro gahala oga nti ajja empola amaanyi ago kati bayinza obagira kati bwenswala ate nkafiiramu mufiizi kaba bateekeyo ekyo nakyo weekiri omukulu aleme kuswala abantu abakkirize kaba basibe ekyo nakyo gyekiri nekino kirekawa Brandpro gahala kuba yakamala okwogera aboogerezeganya nabo ate akyewaaniramu era nkubuulire bagenda kuba convictinga nze kyemmanyi ekigendo kyabadde baconvictingibwe babasonyiwe kuba omukulu yalina prerogative of mercy yekka basonyiwe baana bakkiriza kabasonyiwe kati ate Brandpro gahale ate musajja wattu n'abeera nga agenda okukakola ki okukafiiramu bantu banyiivu abaana notulimba abaana baffe ne bakola ki naye nga nze nsuubira basobola obakola ki basobola obbata ne bakifuula nti prerogative of mercy pulezidenti abasonyiye bakkiriza kuba ennaku zino asonyiwa bangi ne sabbiiti eno era olukalala lwafulumye nga abasibe bayitirivu era naye obukulembeze musaasira kati mbadde ntunula lisiti eyo bebasonyiye kati notula nga omungi opio okimo okiki okinga kiki obukulembeze bwebwo omungi ate notula n'abagundi buli omu ebisobe bye bakola ng'ate abahayirobale ate eyo jjo okusangayo omuganda gamba nadde lisiti eyo njetegereza ekyo bwe bityo so abagundi theft buntu butoto naye ana abagundi olabye ddala nga hadikowa bamayanja balinga emisango minene gy'amaanyi munange nti byonna bwolwa ku bukulembeze President Museveni yatukolera ekintu eki kimu kubanga singa twali wano nga olaba kati naye nga tulinga Rwanda singa abantu batulika dda oba okutuliko kigira nti omanyi bakusiba omumwa ebiseera ebisinga otulika era bwe bati abantu babatulika ku Amini ne batulika ne ku Obote ne Museveni n'atuleka ne twogera kati olwano twogera agamba ebigambo tebijjawo gavumenti
era yakimanyi agamba naye ng'akimanyi biruma kubanga takukkiriza kuvuma mukyala we oba baana be famire eryo n'ennaku zino abavuma ne babasibira ddala kutaataaganya eddembe ly'omukulembeze. Amabaga agajja Hajji ebibiina by'obufuzi binaasigala eby'opposition omuli ebya Richard Lumu n'abalala omukulu yatugadde ayagala okugenda mu kalulu akaddako ng'opposition enafuidde ddala ebibiina by'obufuzi ebyo. kyekyo ekya Ssaabasajja tujja kutuuka nga Bwakabaka nga buvuddewo tetusobola era ejja kutulukira awalala egaddala abantu bakyawa ebyobufuzi nga bwe yagamba nti ayagala n'omukuba akumekinga n'oluzinga appetite y'okkuba kanyumira akantu ako era omukazi bwe yakubye owa poliisi neŋŋamba singa noono yamukutteko n'aluzinga appetite ajja siba oyo ajja luzinga appetite eddamu ekuba abasirikale ne maama we yamugambye sikweyimirira bagenda oyagala kubba nakuuma akagira lisiiti gundi ticket bagenda siba oyo yabadde akabbye abaana bafulumizza emisango gye yakakola yakuba edimansita gundi nakuba yatandika akyali mu secondary okuba namba ebyama bino byavuddewa waliwo abaleese nti publisher naye abadde abba yes wadde nakuŋŋamba Hajji aka Sudiru Paleria kayogedde nti population abayindi batono nnyo ndoza tebakola na bitundu namunyigidde nze kankubula amazima namunyigidde kubanga alinga eyatuvudde oyinza otya okugamba nti population y'abayindi eri 0.01% population ya Uganda ate naalyoka agamba naye ku economy baholdinga 60%. Bana bataweza na kitundu kimu alinga atugamba nti bebatuliisa kubanga bwe baba baholdinga 60% naye nga tebaweza na kitundu na kimu kya ku buli 100. Okitegeera omanyi Lukwago yakoogera kale bajooga sikulimba bajooga toyinza kugenda mu nsi y'abanno noyogera wadde mutuuze mutuuze era teri amuganya mutuuze naye bw'otandika okutuvuula yes ofaanako n'oyo owa Kabaka Samayanja nti agule ettaka Saabataka agule ettaka kale n'ekiddiiri naye kyeyagira akulaga nti abayindi be batuyimirizza otutambulira bibituliisa n'emmere gigenda okuliya leero bw'aba tafulumiza ssente sijja kulya kyekyo kyeyabadde ategeeza 60% of Ugandan economy bo be bagiholdinga that's too much emisolo Buganda Busoga Bunyolo bonna gye basasula kugamba temuli bo be baleeta they don't contribute bo be baleeta ezaabwe ekyo kyabadde kinene ako kamanyiro kabadde kanene era tebetaba kati ng'oyo bw'abeerawo ng'omwatulira ekintu kino omuntu bw'omwatulira yatulirako so bw'osinkana Sudiru olwaleero omwatulira naye mugamba naye wayogedde bubi yogedde bubi wataddemu okumanya kunene abo batuleetera okugamba nti Amini yakola kirungi kwatoswaga nti amazima toweza na bitundu 2 ku buli 100 ebya population n'ate gwayimirizaawo economy bitundu 6 ku buli 100 olw'okuba olina munyonyo nzijja nako nja Uganda Eyenkya